embozi ya munnafoono bamuyita Seguya Faizo yasobodde okuba ate yakoze olutalo gyevuddeko abajjukira bulungi Seguya Faizo boyinza omuyita Rabadaba abadde mu mbeera yakuba ate ng'afuna ayinza okumufumbira ettooke mu mbeera eno ye mukyalo gwe bayita namwandu wa AK47 wadde ye tayagala kuba ate bamuyita agambe nti ye bamuyita Magi wadde ng'akyusa n'eddiini nadda mu Buyisiraamu mukyalo ono kati embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula nga omanyi nti aboogezi bo tebabulayo kati basobodde okuba ate bayogedde Rabadaba ne bamutegeeza nti omukolo guno gwonna omukyala yasobodde okuba ate ng'ateekamu akasimbi awo nno omukulu Rabadaba ku kyekyamugyeyo olunaku lwajjo okuba ate ng'ategeeza abamawulire byonna ebyatambula n'agamba naye akasente yali akayinamu omukyala talina kye yataddemu kyamaanyi just wabadde kukwatagana bukwataganye ab'enjawulo nga bw'obumanyi buli omu asobola okuba ate ng'ayogera ebibye abasobola okuba ate nga babitandika kwaliko omukulu ono atasirika bamuyita Kaye Wisdom yavaayo n'ategeeza nti omukulu gwe bayita Rabadaba Nalongo wa AK47 Magi yataddemu sente Nalongo 10 Rabadaba nga sente azi Rabadaba mubazi makanika naye gwe omanyi omuziki gwa Uganda Uganda oyavuwalanga Nalongo yalina okujjamu Nalongo ate uyo Nalongo anyirya njagala ate era nze eke yonna gyali mwebaza aya base be bamukwaba abayogera emboozi eyo n'omukyala gwe bayita FullFigure nga bw'omumanyi bulijjo buli mboozi yonna eba mu kibuga agyogerako naye asobola okuba ate ng'alambika FullFigure ng'ategeeza omukulu gwe bayita Rabadaba byebimu ku byajjeeyo Rabadaba FullFigure yagambye bw'ati ku mbaga y'abano mbu yalumirirwa nnyo abamenya amateeka ga COVID FullFigure ayagala balopa president wulira n'owulira obusungu kwegamba baba mugenda nga kulya mugenda kukola ki liyale babagamba embaga y'abantu 20 mwewe distancing naye ne mugenda ne muyiika wali Rabadaba mumanyi Magi mumanyi kiki mwale mugenda kulya so bannange mufumintirize banna Uganda mufumintirize waliwo abantu obulamu bwabwe nga bo bali awo okukyanga basajja which is okay wabanga kyawe kyayagala naye omwana ino omuwala bw'otefumintiriza oba bw'otebuulira mutima gwo kibeera eri naye ogutali musango Magi waba yafumbiddwa alhamdulillah kitiibwa kya Mukama olw'ensonga nti abaddewo ebbanga ddene akosebwa bamwagadde babadde balina bebamwagalako tebamwagala bya serious usanga ne Rabadaba abadde ayagala ka air ticket ayagala kugendako Bulaaya butuuze ebyo byonna bikyali bibuuzo na ansa na kusomoozebwa naye nga Mukama waba yafunye omuntu n'amuwasa kirungi tumusanyukirako nga muganda affe kuba abantu amu namwandu bamu abamulabanga oba ekizibu oba nga yatta omuntu oba nga yazza omusango so bw'aba yayanjuddwa which is okay akati atuula akule kuba bonna abaagadde abatabadde bamazeyo butabwagadde abakadde abakulu abavubuka aya basi ye FullFigure oyo ng'abuulira omukulu gwe bayita Rabadaba ne Nalongo namwandu wa AK47 bino nno bye byajja omukulu gwe bayita Rabadaba okuba ate ng'ajja mbawulira abategeeze bonna n'agamba nti aba FullFigure bamadira ati Kaye Wisdom tebalina kye bamugamba Rabadaba ategeezezza n'agamba nti obulamu bwe bwonna abajjukira omwaka oguwedde asobodde n'okubalangira nti Abannayuganda yabawa obuwunga ttaani 6 ne mugamba nti era Nalongo yataddemu sente Rabadaba wuno abagamba nze temumanyira temumanyi you understand era yenna ayina kyayagala tomumanyi nze ni mwana wa mwami okitegedde nze bankuza bulungi nasoma ne mmala okitegedde I've been married before we go through the right ways okitegedde come on mumanyirani mweye by the way video mulowooza bu opinion bumatalinga nnyo that's nonsense it's rubbish kati for another example I'll giving you my background guno mwaka oguwedde mulowooza tuli banaku nnyo nze eyavaayo I was one of the only artists that came out in front of TV and gave the government 6 tons of posho mwabiraba kati mumpita munaku ate nze agabira abanaku bibakwatirako wa omukyala muwasizza mukyala wange she's mine we are married awe mulina okukoma anything that happens after that is none of your aya basi Rabadaba ategeeza omukyala gwe bayita FullFigure Kaye Wisdom Madirati andikiko nawana ayongerako kubategeeza bamwogerera abagamba nti Magi yataddemu sente abagambye nti bano gyemikebe agambye bwati mu luzungu abo those are just comedians basiru busiru bakola sente mu bya kisiru okitegeera Madirati ne buno bumese yani buno bumese buno Madirati ne chiko ndinabe tebyasoma biri awo tebina magezi these are empty tins FullFigure Madirati chiko empty tins that is why you make money out of comedy you cannot sit in an office you don't have brains you don't have the brains to have a proper job you understand amagezi gamugakomaawo okitegeera mu comedy na mukulekanira abantu ku social media simanyi Kaye Wisdom just empty things loud just empty things
no education, nothing. Family yammwe ina n'ekyapa ky'ettaka, tewali family zammwe zina kyapa ky'ettaka wano. Nalongo 10 Rabadaba nga sente azijja. Rabadaba mubazi makanika. Kunaye gwe omanyi omuziki gwa Uganda. Uganda oyavuwala nga Nalongo yalina okujjamu. Aya basi. Rabadaba wesodo okuba ate ng'ayogera ensonga ze zonna nga bwe zitambudde bwe zityo. Wano neera omukyala FullFigure asobodde okuba ate ng'agamba nti embeera nga bwesobodde okuba ate ng'ekkakkana ebyobufuzi agenda ddeko esaidi z'emagere abuuze ku Bobi Wine. Nange FullFigure na bino biwulire. Twatandika dde okukwatagana lwakuba nti katubadde mu COVID-19 naye anytime singa COVID abakendedde tujja kuba tusinkana twogere Kyagulanyi muganda wange mukwano gwange tulina kubeerawo mu ate ffena tuli bannayuganda ate ffena tuli bamaanyi mu ggwanga kyova olaba nze ate lwakuba nze ndi w'amaanyi nnyo mwagamba nga mu Kyagulanyi yanyenyo omuti ku people power ne FullFigure ni gwokyalaba ndi w'amaanyi nnyo okusinziira ku level yange okuba nga nkyali w'amaanyi bwe nti nga ne people power nagisaanikira kitegeeza ndi w'amaanyi mowaza ni Kyagulanyi njagala bw'onofumintiro ojja kutegeera kyenkugamba olw'ensonga FullFigure olw'ensonga Kyagulanyi aliko amaanyi ga babi agaiwa FullFigure ndi from nowhere ndi self made